Kadaama yanseetingira bbaawe nanzina nga talina kyampadde n'obusente bwe nalina n'abubba. Kati nalina mukwano gwange nga Kadaama nga byonna nabimugamba nti neetaaga ssente. Naligestalinga dda mu kampani era nange ngoba ku byakugenda bweru. Kati nga bansaba 7,000,000 naye nga ninako 5. Nabuuza mukwano gwange oyo, Kadaama mpe ku magezi, butya bwe nnaafuna ku ssente oba mpoleyo 2,000,000. Nfune 2,000,000 ezibulako ngatteko ziri 5 ze nninawo, nange ngende nkuba ekyeyo. Yaŋŋamba ye talina ssente z'ayinza kumpola naye n'ansalira amagezi. Yaŋŋamba eriyo omusama gw'amanyi eyakakomawo mu Uganda, naye mbu ali singo era yeetaagayo omuntu agenda omubudaabuda, agenda okwesanyusaamu naye. Era yaŋŋamba omusama ono ayinza ovaamu ssente, ate engeri yalinnyako n'ennyonyi nyinza okumunnyonnyola okukakkana nga ssente zonna 2,000,000 ze nnoonya akoze eki, azimpadde. Nabirowoozaamu ne mbalaabalamu awo ne ndaba nga mpita. Kale kyankaluubirizaamu kuba nze saamanyira bintu ebyo, nze seetundangako, naye okusinziira nti nali neetaaga ssente ate nga n'agenda ozimpa wuuyo musama, nakkiriza. Era Kadaama kye yakola ng'akwata ennamba yange ng'agiweereza omuvubuka, ng'omuvubuka ankubira nga tunyumya, naye nga buli kimu kinyumizaako mukwano gwange Kadaama. Era Kadaama yaŋŋamba nti oyo gw'olaba ssente ayina akuwe 5,000,000. Nange nabalaabalamu ng'ekiro kimu 5,000,000 nja kuba mpita. Obukadde 2 bwe nnoonya bwe banaaba mpadde ka5, tomanyi akamu ekitundu nako naakanoonya. Twalamuza, omuvubuka ssente n'azikkiriza, wabula yaŋŋamba nti munnaye njagala nteeke ssente zange bwe ndaba, era bw'oba osobola sindikirayo ku kifaananyi kyo ng'oli bwereere ndabeko, ndaba oba wasika. Tofaayo ne bw'oba tolaze feesi, njagala kulaba wansi awo ndabe ddala wenteeka ssente. Olwafuna mesegi nagambirawo Kadaama nti bannange ono ng'asaba nudizi. Kadaama n'aŋŋamba toloba, tosuula siteepu, musindikire nudizi ggwe, agenda kuwa ssente, oyo alina ssente. Nagenda neekuba akafaananyi nga tekaliiko feesi ka wansi ne nkamuweereza. Yasiima era amangu ago yakwata 10,000 n'aginsindikira ku mobile money. Jjukira tetuneeraba, kyali ku ssimu, tetunasinkana. Yaŋŋambye egyo 10,000 gikubeeremu just bubeezi. Weebale kubeera na mmana nnungi, weebale kubeera na bitundu bya kyama birabika bulungi bwe bityo. Namanyirawo ngudde ku ddooni ne mwongerayo n'ebirala nga 2 nga njagala mmufunze essente zonna ze mbuzaayo azimpe, nga njagala mmusanyuse. Era ssente ezo ze yampa nagamba nti omuvubuka ono muva Bulaaya, ngenda okwambala, ngenda omwambalira. Era ssente ze yampa nagenda nenzigulamu akateeteeyi akalabika obulungi, nga njagala nsabule ntuuke waali, akakase nti nange siri wa bulijjo. Yampa endagiriro we tugenda okwesanga, era nabuguma ne ŋŋamba bannange leero nange ebitundu byange ebyekyama kabintaaseeko, kambifunemu ekyamakulukulu no ninye ennyonyi nga tebwalwa ne bukya. Ensisinkano yali yankeera ku ssaawa 6 ogw'emisana, naye okutuuka ssaawa 4 nali neekubye dda meekaapu, akawoowo, akateeteeyi kali ke naguze nga nnyirira bitya.
Saamulaga maddo nedda, eraga n'omulaga nti njagala nnyo. Kati ne mulinda nkubiri, yakuba n'aŋŋamba nfune special endeete oba nfune kawuba. Munnaye nze nali nkekkereza ssente naye nga nsi yakweteeka ku bya special kanfune booda enziruseewo entwale. Okumanya nga nali nnyumye, n'owa booda yennyini yambuuza nti mwannyinaze oba olagako wa okusinziira nga bw'oyambadde obadde tosaana kulinnya booda. Nagenda ne ntuuka ku wooteri we yali apangisizza ruumu. Nasanga reception yanninze ng'ayambadde bulungi ka yunifoomu era ekiraga nti mukozi waawo. N'antwala mpola mpola nga bw'ampaana okunyirira olwo antwala ku ruumu omuvubuka gye yapangisizza mwali mwannindidde. Yantwala ne tuyitaayita ku ziruumu naye nga gwe mundi gwange ogusoose okugenda mu kifo ng'ekyo. Twamala ne tutuuka yantuusaayo bulungi ew'omuvubuka. Natuuka mu ruumu ne ndaba omuvubuka nga kituufu bambi muvubuka ali decent, ayambadde bulungi, musirise si wa bigambo bingi ate alabika bulungi. Olwandaba yasanyuka nnyo, yampa haaga n'aŋŋamba nti bannaye okimanyi nti onyirira n'okusinga ebifaananyi byo bye wansindikidde? Yagamba nedda kweno endabikayo nga lwaki ojjira ku booda, obadde osaana kugira mu mmotoka, kinkoze bubi okuba nga booda yeekuleesa amazima. Ndowooza natuuka obwagazi bwalinnye dda. Era olwatuuka bwe nti yaŋŋambirawo nti mukwano nyamba oggyemu engoye waakiri tunyumye nga nange bwe ntunula ku mubiri. Era yazzaawo oluggi bulungi assaamu akasumuluzo n'asibawo n'atandika okuntema sipeeya. N'aggyako ezize n'asigala mu kabokisa nange n'annyambula ekiteeteeyi kyange. Yasigala mu bokisa yokka nange nensigala mu koomunda kokka. Bw'atyo yanzira emabega bw'ati n'atandika okunkomba kabina. Yankomba nze nawuliranga lulimi ku kabina awo wonna ebbina n'alyetooloola n'alikomba. Yasooka n'aŋŋamba nkwate ku kitanda nkutame bwe nti nga tulinga abagenda okwezina mu kabuzi. Kati ye teyanzina, yawenjula buwenjuzi akapale kange ak'omunda, anti nali nyambadde kano ak'oluwuzi teyakaggyaamu. Yawenjula kawenjule bw'ati n'akasembeza ku sayidi emu ey'akabina n'alyoka nkomba mu mpataanya. Ng'olwo nvunaanirizza yanva mabega nga bwankomba oba lwaki teyaggyaamu mpale. Ye yaŋŋamba mbu tanyumirwa nnyo kuzina muntu ng'empale agiggyeemu, empale erina kusigalamu. N'agizza ku bbali, n'agikwatira ku bbali bw'ati. Bannange yankomba nga ŋŋenda n'empulira olulimi lwe ku fuli bwe buti. N'enjiwa olutiko kuba nali sikirabangako. Amagulu ne gankankana si nze yali ayimiridde, naye ng'awo bonna mu kunkomba n'okunnuma nsinga alina soda gwe nasanga ntegekeddewo ng'era waagira n'aŋŋamba nnyweko. Mu butuufu omuyimo gwali gunkutte ate engeri gye kiri nti nali njagala ssente. Kyannyanguira okuyima n'omufiiringa kuba nali nategedde dda nti omuntu ono alina ssente, bamumpaanidde. Jjukira n'ekkumi lye yansindikidde nga sirina kye naamuwaddeko yadde. Kati olwamala atuulaawo ku buliri n'agamba kansooke nkusasule, kansooke nkuwe ssente zo ze twateesezza, kaakati olyoke onsaavinge bulungi. Namugamba nti nedda, ebyo onoobikola nga tumaze. Era yalemerako n'agamba nedda, sooka okwate ssente zo then olyoke okole bulungi ebintu byaffe tubiboomerwe bulungi nga tommanja. Bw'atyo yatambula n'akwata waleti ye
yali ebbali we yali asudde engoye, naye ng'ayimye bitya ng'omusolo gumuyimiridde. Yali ayimye nnyo kuba ebbokisa yalinga gye yafuseemu nga yenna yayimye nga yafulumizza n'amazzi. Bw'atyo yakwata obupapula bubiri obwa $1, ndowooza zaali 10 n'abunkwasa. Era olwabumpa nabuteeka bulungi mu handibaaga yange. Nali ndabye ku ssente, kati ate omulimu ne guneeyongera. Nagamba omusajja ono kano kannuunyeemu ne ssente zampadde, nange kati ngenda mmukolera kyatalabangako kamusanyusa, ayinza n'okunnyongerayo endala. Olwamala oteeka ssente mu bbaaga, nange nagamba kamukoleyo, kamutandike nange mukole obuntu obwewuunyisa. Najja bwenti ne mufukamira mu maaso ge, ne nkwata bokisa ye, era najjamu waya ye eyali eyimye obulungi, ne ngibateeka mu kamwa, ne ntandika oginuuna. Nayonka omusolo gw'omusajja, nagiyonkanga ne nsooka ngisindika eno mpaka ku mumiro, ne mba ng'eyeegoga ne ngizza. Nga mbikozesa mukwano, ate tebikinyumanga kwezina ng'oyagala. Buli bwe weezina nga owulira oyagala, olina omuntu gw'oyagala, bannange binyuma. Okusinziira ku mbeera ze nali ndabye, ate nga ndabye nti n'akasente ayinawo, kyannyanguira okumuwewa nzenna. Yannyweza omutwe n'atandika okunzina bw'ati mu kamwa ng'azina mpola mpola ebirungi. Bwe yamala yaŋŋamba nti mukwano, nange kankunuunemu, nange kankukolemu ebiwooma. Era nga bwe yali asoose okukola, yabwenjulako buwenjuzi, empale teyagiggyaamu. Nankomba. Omuvubuka yannuuna enfuli, nankomba ku bisambi wonna, buli wamu yakombawo. Kye yakola ennywanto z'amabeere, bw'ava ku nnywanto bw'edda ku mana, bw'akomba enfuli. Twamala romansi, nannyingira. Omusajja yaliko waya. Omuvubuka oli yalina omusolo omunene omuwanvu ng'ate amanyi ogukozesa. Nange kye nakola, namunyoolera ekiwato, namusikinira ebirungi, era nakola buli ekisoboka musanyuse, nga buli lwankwatako bw'ati ne waba ayagala kyusa pozishoni nga mwanguyiza ngenderawo. Twezina nga bwe tuddamu, twagenda obumaliriza, ng'omufaliso gutobye gutya, nga gutobye amazzi. Naye nga wano mu kwezina wonna twazinanga nga wampa ebyokunywa, ampa sooda oli gwe nasanze antegekedde, naye ate sooda oyo ye nga tamunywako. Ng'agamba mukwano, olaba nkuzinye nnyo, otuuyanye ovuddemu akatuuyo, nnywa ku sooda ono. Nga tumaze okwezina, tumaze okwesanyusa, nga mu butuufu musanyusizza, nange nkyewulira nti awoomeddwa, naye nange era nali mpoomeddwa. Yali amanyi okuzina, yanzina ne mpoomerwa. Olwamala ngenda mu ssawa ne nnaabako. Olwamala okunaaba nga nkomyewo, yaŋŋamba bebi, otuuyanye nnyo, okooye nnyo, kano ak'okunywa kasooda ko kanywa okamalemu, kanywere ddala okamalemu, etuwummule. Olwamala okunywa sooda, oyo gwe yali ampadde nga mumazeemu akacupa nkamazeemu. Kale bambi nga mulaba ng'omuntu ampadde keya, tubadde mu kwezina, yansasudde ate akyali mu kunfaako. Bw'ampa ebyokunywa, bwentyo nakwata sooda yenna ne munywa ne mumalamu. Naye nga naakamumalamu natandika owulira obunafu. Amaaso ne ganzitowa nga sikyayagala kutunula, otulo ne tunnuma. Ne ŋŋamba nti oba bukoowu, era nagwawo kw'oliri awo. Ŋŋamba kampummulemu, mpulira nkooye. Nkooye nti kale wumula mukwano, ng'okooye ate weebale kumpoomera. Mu butuufu nanafuira ddala,
ne mpulira nga nzenna nafuye empeddeyo, otulo tunnuma nnyo. Mu kaseera ako yakwata essimu yange n'atandika okumbuuza ebibuuzo, n'ambuuza paasiwaadi ze nkozesa ku mobile money. N'alaba nti nayina ne akawunti mu bbanka. N'aŋŋamba, omanyi engeri gye ndi nkuba kyeyo, nja kusindikirangayo akasente nga nkayisa ku akawunti eno. N'ambuuza buli kimu, paasiwaadi ne nzimuwa, buli kimu nga kyambuuza kyemuddamu, oba kiki oba yali andiisizza biki. Bwe yamala okukola bye yali akola yadda ne twebaka. Olwo nga ssaawa ziringa mu 8 ogw'emisana. Oba sooda yali ataddemu ki? Nze neebakira ddala mpaka ssaawa 7 ogw'ekiro. Kati bwe nazuukuka namunoonya, neekebera buli wamu awo mu kinaabiro mu ruumu nga taliimu. Ne mukubirako ng'ennamba ye teriiko. Naye awo kameeza waaliwo nnusu mutwalo. Ne ŋŋamba ate kati omutwalo guno gwavudde wa? Okumpi n'akasawo kange nno mwe natadde $, ze yali ampadde. Era nasindikira mukwano gwange message ne mugamba, omuvubuka ate nga simulaba, ng'olwo simanyi nti ne $, ze yali ampadde yali yazitutte dda, ne $1,500,000 bulijjo bwe nninawo kwe mbadde njagala okwongera obubiri nabwo yabututte. Olwabuuza Kadaama nti kyate omuvubuka nga simulaba. Ndi wano tubadde wano babiri naye nzukuse nga simulaba. Kadaama yambulookinga. Ng'olwo simanyi nti ndi ku Ssekadaama omutikke. Kati olw'obukoowu ate nali sisuubira nti omusajja ono ayinza n'okunziba. Nakwata bukwasi bbaaga yange nga nfuna booda nga nzirayo eka. Kuba essimu yange yo yagireka, handibaaga yagireka, ebisigadde byonna yabireka, akasente ke yatwala. Ssekadaama omutikke simutenda. Olwatuuka eka nga ŋŋamba kanziggyeyo $, zange zino ngende mbuuze mmanye we naazivungisa ngenda kufunamu ssente mmeka. Ngenda okukebera bbaaga yange nga mulimu yadde $10. Omusajja atwala ze yali ampadde ne ppini ziri ze yambuuzanga, ndowooza musooda ali yatadde mu kalifombo, ne ppini zonna n'obukadde 5 bwe nayina, obwali ku mobile money bwonna n'abuggyako, n'otwali ku bbanka n'atuggyako. Omusajja bw'atyo bwe yanzina nga talina kampadde, n'obusente bwange obwali obw'okugenda ku kyeyo n'abubba. Ngenda okukola okunoonyereza nga baali baamutisse. Yali akomyewo nga mutikke, era obusente bwange ndowooza bwe yakozesa okufuna flight n'agenda ate mu nsi endala. Naye Kadaama ne Ssekadaama beeko baana kye bankola.